Abatuze ku kyalo Katooke B mu ggombolola y'e Nabweru mu munisipali y'e Nansana baguddemu entiisa omwana abadde ava ku ssomero bw'aseeredde n'agwa ku waya y'amasannyalaze agamukubye n'afiirawo. Ennaku etugwiridde olunaku ssaawa zino ez'ekyemisana omwana w'omutuze waffe wakutte kakondo k'amasannyalaze ke bayita aka earth wire ne gamukubirawo n'akalirawo. Abatuze be twogeddeko nabo boogedde ku mwana kaakano omugenzi Aaron Katimbo abadde atemera mu gy'obukulu 12 gy'akubiddwamu amasannyalaze. Abadde abakusomera kujja kunoonya langi kulya langi kakati wabadde ne banne baŋŋambye banne nga beegoba noza nakwata ku waya ng'omuntu agenda okugwa atamanyi nti kuliko amasannyalaze gamukubidde nanga wentegeeredde. Bano bakiikidde ekitongole ky'amasannyalaze UECDL kye bagamba nti kyesuuliddeyo gwa Naggamba bwe gutuuka ku ky'okutereeza waya z'amasannyalaze ezibeera zifunye obuzibu. Ky'amasannyalaze kifeeyo nnyo bannange baloteetinge balabe engeri ki gye bayinza kubeeza amasannyalaze gaabwe. Waya ya bulabe saawa ya kakati ye eri mu bbanga batugamba nti asiwaya naye nga waya eriko amasannyalaze kwaki basimba omuti okumpi n'amasannyalaze gano ag'amaanyi. Maybe tebabawa lipooti ziri ku ground naye emiti gyonna egisinga giriko obuwaya obwa earth loading. Obuwaya obusinga bulina ekizibu nti si busabike. Abatuze bano nga bali wamu n'abamu ku bakulembeze mu kitundu bagamba nti abaana bangi bazzenga bafa olwa waya z'amasannyalaze ezitali nsabikeko na rabba. Naye tufiiriddwa abaana bangi olw'embeera weetyo nga tebasabika waya. Buli buzibu bwe tufuna tuva ku waya ezizikka wansi. Wabula abatuze balabiddwako nga batabukidde akolanga ssentebe w'ekitundu kino Zaid Simbage olw'okubakandaaliriza nga tabawa mulambo poliisi bw'eruddewo okugunona. Semani waffe tutwala omuntu waffe tumutwale omwana bawa jjajjaawo bawaani tumutwale bamutuwe UDCR ekoleki ejje nga tumuyina wale wajjajjaawe. Famire y'omugenzi balajanidde gavumenti n'ekitongole ki UEDCL okubakwasisaako mu mbeera eno enzibu gye balimu. Omulanga eri gavumenti mu bitongole bya umeme mudduukirire taata w'omwana mumulabye muwe ku buyambi bwezaako ab'amasannyalaze babeere n'obwenkanya okuba nga bakola ki nga balwanyisa wayanga ezo eziraga gyali kuva kubanga zikyatta abangi ate ensaawa yakakati eraga kyaliko amasannyalaze. Endawula Womal Defence wa Katooke alaze obwennyamivu olw'embeera eno era n'akubiriza bekikwatako batereze waya z'amasannyalaze ezitambulira wabweru nga zifuuse za bulabe eri abaana mu kitundu kino. Tusikire mu bwangu nnyo gye tuyambe abakwasaganya ku nsonga z'amasannyalaze abatuufu baba bajja naye buli muntu ajja nga ayambadde uniform eyitawa amasannyalaze n'akola byayagala n'agenda. Oluvannyuma poliisi y'e Nansana etuuse n'eggyawo omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika. Kisa Chetekla yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.